Abantu basoose ne beesega nga batidde, naye oluvannyuma omusajja omu aleese omuggo n'alyoka akuba omwana ono emikono asobole okumutaawuluza ku masannyalaze. Omwana ono asoose kukaaba ng'alaga nti ali mu bulumi obw'ekitalo, oluvannyuma amasannyalaze gamutadde, era nga yenna alaga nti mukoowu nnyo asaana kuyambibwa. Wabula yabadde tannaba kutaasibwa, nnyina naye yazze ng'agwa ebigo ng'agamba nti alina okufa n'omwana we era nga bw'alaajana ng'omwana we bw'afiiridde obwereere. Wano abantu baamukutte okumutangira okwekuba ku ntabo y'amasannyalaze era ne bamusinza amaanyi. Bino byonna we bibeereddewo ng'abakungu ba UMEME bali mu kukola kikwekweto mu kitundu kino nga bafuuza ababba amasannyalaze. Akaseera waayise empawe kaaga, abakozi ba UMEME ne batuuka okutaasa embeera. Abantu bonna kibasusseeko oluvannyuma lw'okukizuula nti waya zino tezibaddeeko masannyalaze. Era omwana ono awamu ne nnyina baabadde mu kkobaane lya kutiisatiisa bakozi ba UMEME basobole okuva mu kitundu nga tebakoza kikwekweto kyabwe. Omwana amasannyalaze tegamukubye. Amasannyalaze basoose gaggyako. Basoose gaggyako, amasannyalaze gadde tegaliiko. Naye omwana twagala mulaba. Omwana ogwenda bakola ki? Bamugamba muveewo mu kakungu. Naye omwana amasannyalaze tegamukubye. Yeetwaze bwetwaze. Gakubiddewo. Simbadde wali ekali kabalaza n'enteeka oyo omwana we. Ne mukwata ne muteeka wansi n'amukono. Nga mulimu amazzi. Kati gakubye wawa gakubye wakuluma. Kati omukono gukyakuluma. Buwa. Akulidde ekikwekweto kino, Christopher Muhwezi asabye abantu beewale okukozesa amasannyalaze mu Mankwetu, kyagambye nti kya bulabe nnyo eri obulamu bwabwe.